Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kina nkulamusiza munange. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi ssebo. Yenze Kadima ya Kabogoza tuli kubira FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga wano. Twalabe message yongo ugamba tukubireko mukwano. Mama Kadima mwewale kunkubirako. Amina mukwano. Abadde sisuubira nti munankubira nze ndabadde simayembo bane message n'atuuka. Dwaki. Omanye ekintu ky'oba tosuubira ng'owulira oyaayaana n'okukifuna. Ekitegeera. Nga lyesuubira erina lyokka. Kiki? Kati Mama Kadima nina obuzibu bwe nina. Ogenda n'enjagala omwami. Netwagalana netubeera bulungi nga ndaga nti njagala tugenda kubeera wamu nampangisiza akazibu netubeeramu mu kazibu bwe twabeeramu netubeeramu ebbanga nalabirawo nga yekyanze nga takyadda neŋŋamba ye omuntu gwe tubadde tukwatagana omusinga okulaba nga takyaddira ddala Kadima nga omusajja takyaddira ddala waka nakikola kirina kyakulya kirirawo kasente nti obanga esabbuuni eno okulaba ng'embeera mu butuufu ekabiye agenda mukyalo ewaffe naye ne mukyalo embeera mbi eyiyo pulaani yonna ebinaayo obulabirizi bwonna kati ate yagenda okubusuulawo nga ndi lubuto kati olubuto lwa myezi 5 teruliiko alabirira nebwomukubira akasimu takyayagala kakwata kasita amanya nti nze nebwomukubira ku ssimu endala kasita awulira eddoboozi lyange ng'agijjaku oba kiki ekyabawula nina tewaali nnyo ensonga era eri awo kale era nga bw'omanyire ebyobufumbo bwe bitabulamu twayombayombamu awo katono naye kati engeri omusajja gye yali omufumbo nga nze yampa ennaku 2 ennaku endala asula wa mukyala we kati bwe yalwawo yali mufumbo omwami yali mufumbo egwekuwa 2 nga yampa ennaku 2 nagenda okulaba nga ennaku zisusse ngenda okuba ku ssimu ng'essimu tagikwata nali mmanyi nti oba aludde wa mukyala we nti anaamala akomewo naye nalabiraawo ng'omusajja taddira ddala ne bwe nagende ewaffe teyajja nti oba nnoonye nali mmanyi bw'alisanga nga siriiwo alijja nannoonyako naye ne bwe nagenda teyajja kunnoonya. Bamuyitaani omwami wo? Mwami bamuyita Kigongo. Essebu. Kati oyagala ki? Oyagala tukuyambe ki? Njagala buyambi Kadima wakiri ne bwampa obuyambi ebirala byonna ne bwatambwa naye nampa obuyambi kiba kati ndyawo sirina yadde 10 sirina mulimu naye ne wakati waliwo kyafuna kyonna kiyingiza ssente tuli awo lwe tufunye ebyogolo tuli awo ne tumeketana bimekete kubanga nga tewabeera okyamberera ndi ate nga ndi lubuto ate omanye olubuto alina okulya obulungi n'omukuyayo ne bwoyolya tewaliwo wadde akufunira n'ebito Kadima. Okay, kale katumukubireko tuvaako tulabe kale sebu ng'olabye. Muzeyi. Alo. Nkulamusiza taata. Nange nkulamusiza ssebo njogera kuno. Okay, bampita Kadima. Ndi kubira FM ekinta buli ky'omuziki wano mutabbizi. Kubita ate noonyako ki mukama wange. Sina business nawe ssebo. Tolina business nange naye. Waliwo omukyala atumye njogerako ne mwami Kigongo. Obadde nakyoteesa. Okay, tulina omukyala bamuyita Tina yatugambye tukubireko. Buzibu ki ssebo? Tina yatugambye nti mwagalwawo. Tina n'atunnyonnyola embeera eriwo wakati wo naye. Tina agambye okubirenze. Kati Tina abadde aŋŋamba ki muganda wange? Njogereko naawe obuzibu bwa Tina wamulekere ttu. Tina alina olubuto. Tina atugambye nti obuzibu obuli obutamuwa buyambi olubuto lwa myezi 5 ate nga gwe taata w'olubuto olwo gwamuvunaanyizibwako. Kakati nga ngambye ku nsonga za Tina yakubulidde ekyaliwo. Atugambye nti mwafunamuko obutakkaanya gwe naye era n'omuleka ne mu muzigo gwali omupangisiza.
n'omulekamu n'olubanga tokyagusasula kati yakwate ekkubo n'addayo mu kyalo nene ekyokulya talina ali mu kulya bimererezi bino biri bitata wa mwana kyatalina buvunaanyizibwa kira atakubulidde byonna ebyaliwo n'otabuuza nze byonna anti atubuulidde akubulidde ebyaliwo kwogerako naawe kati kati ya agamba ate kati saawa zino nze nsanyusa okuwuliza Kadima naye ensonga zino ziwanvu yasubisiza na ku leediyo anti ayagala buyambi njagala kugamba ekintu kimu oli musajja munnange esebo kati twogere mpolampola nawe ojja kunsalira omusango oba nti gunsinze oba gusinzina banga omanyi empewo ya booda nze ndi musajja nvuga booda mbadde simanyi kati ndi musajja nvuga booda nze nanoonya obusente nempangisiza tinaki akazigo kati akazigo naye ngenda okutuuka amazima mukwano gwange bali kuyalya tina wangi ngenda okutuuka ku muzigo w'enti namusangamu n'omusajja nga bali kumulya okay kakati bwana Kigongo wangi ebigambo tugenda kubibikkako engeri gye tuli ku leediyo kale sebo kakati obadde okyanyinyonnyola awo natuuka wali otambuddeko wano olaba omukyala w'olubuto ng'akola ki ng'ayenda kati nga mukwano gwange nga yamulya kati kiba kitegeeza keyo omukyala olubuto lwa mukwano gwange kuba omukyala w'olubuto watuukira okwenda kitegeeza olubuto lwani lwegenda musanga naye gwamusanga naye ng'omumanyi nagenda omusangamu naye ng'ate mukwano gwange tuvuga naye boda kyekyasinga okunnuma nga naye afutubatali mukulu mpolampola ebigambo nga bwe nakusabye anti olubuto kati manyi kugamba nti olubuto lwange naye ng'ate muntu olubuto eresa n'omukazi n'omusanga n'omuntu alina amufutubaddeko olubuto lwange oba luba lwannyini n'oli gwali naye okay kale Kigongo wangisebo Tina wangisebo bigambo nga tewabiŋŋambye bina tewayenda ku lubuto lw'omusajja Kadima kale mutuufu lwakuba nti nno yakugemedde n'ayongeramu Kadima naye nga mutuufu omusajja saamwagala nno oba mwagadde lwakigendererwa luli lwali lubuto Kadima lwali lubuto lutya lwali lubuto lwe lwamwoya kirabika kubanga olaba nze omusajja nali simwagalangako kuba yatambulanga ne bba wange era nga mulaba naye nga simwagala yali mukwano gwa bbaawo omusajja ye bamuyitaani omusajja ye Maiko avuga booda era avuga ne bba wange booda naye omusajja oyo bavuganga ne bba wange nga simwagala naye olubuto Kadima lwatuuka myezi 3 ng'omusajja ne bwayita obuyisi ng'omutima cwa ng'omutima gwo gukola gutya ng'omutima buli lwomulabyeko ng'owulira olutiko lukuyiika omutima ng'owulira gusaza cwano kati neŋŋamba Kadima olubuto bwe lubanga lukoyeza omusajja ono embuto ziba za ntondo bw'otalwaki lwagala lusobola okuvaamu abula bannange Tina wangiseko n'omwagala naye era si nnaku nyingi olunaku lumu lwokka era kati takyaggwa olubuto ne lufuna kye lwali lwoya saddamu kumwagala nensigala nga njagala bba wange yekka owulire ndowooza obujozi bw'omukazi naye naawe ensonyiwa luli lwali lubuto ate naawe embuto ozimanyi zooyayoya lwange wali waki tewayoyanze okay tukole bwe tuti bwana Kigongo wangisebo kale tubadde tubitegedde naye kale tweyanzizza njagala tusooke twogeremukko eno nze naawe ebyo tewabimbuulidde ng'oyogera naye lwali lubuto ate ku mukwano gwe kyagenda kale katujja kuba nga tuddamu twagala okubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala njagala kutumira ku mukwano gwange bamuyita Namuli Namuli abeera ku Salama Road Namuli Zahara how are you abala okubanga owuliriza njagala okutumira ku mukadde wange bamuyita Haji Nsambu Haji Nsambu yali Kisoga eringa ekayunga Haji nkutumireko nnyo Haji oliita munanga Haji Nsambu bitambula bitya Kisoga agamba kibana mulabeka Haji Nsambu ekisoga amugambe nti Kadima amutumidde ku Beat FM ne Kaboggoza tukwagala nnyo muno naye olukubanga owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuzika ekisinga ffe tugenda kweri awo mwebale okubanga mubaddeko Polycarp akutumidde technician yonyine waffe Polycarp bali makanika wa redio agamba ati Polycarp kwali awuliriza agamba nti omutabbizi ngatabuse kale ngenda kubanga nkoma ogenda kubanga okubeera ku simu gwana atumira ebikambi gambe bayira nganzize kale inacho yongera ku kyonna kamba sibule tubeere bulungi bagalira olunaku lw'enkya tusinkana naye nze nkomawo tubagamba for now timweraba